ensonga zataddeko nnyo essira era lwaki tugamba nti ezo ensonga nkulu nnyo ne significance yazo oba oliawo. Atulaba ku BBS Telefina nkulamuseza enkya ya leero ate era nkwagaliza programu ennungi. Weewaawo. Njagala tutunulire ku emu ku nsonga gyasooka okuteekawo nnyo essira lwe yakwanaganya President Barack Obama ne ggwanga erya Cuba oba omukulembeze we Cuba Castro ebiseera ebyo. Makulu ki ennyo agali awo ag'enjawulo ge tuyinza okugamba nti yakola ekyamaanyi oba oliawo ekizukkiridde? Ensonga eyo yali nkulu kubanga yalema abakulembeze ku ddaala ly'ensi yonna okuva mu 1959. Ampuliriza ebyafaayo by'e Cuba okubitegeera obulungi nja kusiigira ku kifaananyi katono. Mu 59 eyali omukulembeze wa Cuba yali ayitibwa Fulgencio Batista ng'ateetera n'Abamerika. Makampuni g'Abamerika nga geegazaanya mu ggwanga erya Cuba. Jjukira Cuba eri mayiro 9 zokka okuva ku Amerika. Era bagabana n'eriyanja erya Gulf of Mexico. Amerika kati lyafuula Gulf of America. Naye agamu ku mawanga agaliyetoolodde oyina Cuba, oyina Mexico, oyina America. So ggwanga lyakumuliraano. So kati mu 59 omugenzi Fidel Castro n'abayambi be omwali mutowe Raul Castro, Ernesto Che Guevara n'abalala bavunika gavumenti ya Fulgencio Batista n'ekirooto ekyokuleetawo enkola ey'obwannakalyakaani, enkola ereetawo omwenkanonkano mu bantu bonna, si society eyawulamu. Kubanga jjukira Fidel Castro kitaawe y'omu ku basajja abaali abagagga, naye ye yali yamuzaala muyaaya wawaka ye ne mutowe Raul. Kati yadde kitaabwe buli kimu yali akisobola, buli kimu yakibawa, naye era yalaba nga bo basosolwamu olw'okuba bazaalwa yaaya. Kati yadde yakula mwana wa mugagga naye yalumirirwa abawejjere. Bwe yatunuulira systems z'ebyobufuzi ezaaliwo mu nsi ng'alaba communism ey'aba Mao Zedong e China yeegezaako okuleetawo ku mwenkanonkano. So bw'awamba obuyinza mu 59 Fidel Castro n'atondawo enkola ey'obwannakalyakaani mu Cuba n'agoba amakampuni g'Abamerika. Embiranye ne zitandika mu 61 Abamerika bangi abaali baddukidde Abacuba bangi abaali baddukidde mu Amerika. Amerika nebayambako okujja okulumba abavunika gavumenti ya Fidel Castro mu kye bayita Bay of Pigs invasion. Fidel ng'ayambibwako Ernesto Che Guevara, kuba Che Guevara yadumira ebikwekwete eby'okuzaayo abalwanyi abo ne babakuba bubi ne babazaayo. Embiranye neeyongera okusajjuka. Bw'esajjuka ekyo kyali ku ntandikwa y'omwaka 61. Mu June Fidel n'atabuka ne yeeyongera okutabuka. Mu kutabuka n'ekereziya n'agitabukira kuba kati yali atabukira buli kintu ekirimu foreign influence ng'akitya okuyingira ewuwe kubanga be babadde baagala okumusuula. Kati n'agamba n'enzikiriza eno kuba jjukira enzikiriza y'Abakatoliki okwawukana ku nzikiriza endala efugwa esinziira bweru. Yes. Bwe baalonda juzi Bishop Weruweru eggulire lyali nti Papa yalonze newaffe wano nga tumaze okufiirwa Lwanga njogedde ono kuba ye yakasembayo Weruweru. Mu Anglican Church si bwe kiri. Owulira nti House of Bishops yatudde e Lweza, yatudde Ekitugumu, yatudde Masaka, niro batudde Masaka nga batuuza Bishop Katumba. Balina era omulabirizi gwe baalonze. Kati ekereziya efugwa esinziira Roma. Kati Castro ate ekirala ky'olina okugattako ng'oggyako influence y'ebweru okugitya. Ky'olina okugattako nti abakomunisiti obukomunizimu tebukwatagana na nzikiriza. Era ye yali atheist ne mutowe Raul Castro. Oluvannyuma yamusikira ku ntebe. Kakati 61 June n'atabukira ddala n'aggalawo ne seminary university eyali esomesa abapaatiri. N'agiggalawo Cuba. N'akwata amasomero gaali 305 ag'ekereziya n'agafuula ga gavumenti. N'addira oluvannyuma n'olunaku lwa Ssekukkulu. Yabaga abaagala okuza ebyo mugende maaso naye tekyali public holiday. Bwe bakozesa ku Ssekukkulu tewali ssente za kusasula kubanga okoze ku public holiday ku Ssekukkulu.
n'atabukira ddala oluvannyuma mu gyensanvu nga giggwako ne yeekuba mu kifuba olwa dynamics ezaali zikyuse n'akyusa mu ssemateeka wa Cuba n'akkiriza wabeerewo eddembe tonotono mu kusinza oba oyagala okubeera omukatuliki beera naye bikome mu ekereziya tayagala kubiraba nga obisussa mu kereziya obitutte ku mulimu obitutte ku masomero obitutte awalala kuba n'amasomero yagasigaza so kati raba embiranyi yalina ku ekereziya yalina ku Amerika n'amawanga amalala mangi agaali gakkiririza mu nkola ey'obwasitakange kakati lwaki nga nti ekya papa kyali kikulu wa 2014 kyasooka okukola kuwandiikira Obama baluwa n'awandiikira ne Raul Castro eyasikira Fidel tinjagala mutuule okusika omugwa kuno kuveewo kubaddewo okuva mu 59 tekuli gwawo n'ennyonyi nga tekkirizibwa kuva mu Amerika kugenda butereevu Cuba erina okubaako gye yeekoona era mu likodi kibeerewo nti teyavudde butereevu mu Amerika agenda Cuba bw'aba wandiikira ekimu ku byavaamu 2015 mu 2015 Obama ne Raul ne basisinkana n'emirundi ebiri sigumu emirundi ebiri mu mwaka gwa 2015 ekyali tekibangawo pulezidenti wa Amerika n'owa Cuba okusisinkana era ekirala mu nsisinkana eyo ne batuuka n'okukkaanya ennyonyi zibe nga zisobola okuva e Cuba zigende mu Amerika ne mu Amerika ogende Cuba era gwali mukolo gw'amaanyi ku ntandikwa ya 2015 nga bakkiriza ekyo ebyo byonna nga biva mu nkola ya Papa era Papa 2015 oyo akyazaako ne Raul Castro Vatican jukira bano ba atheists tebakkiriziganya na ddiini tebakkiririza mu Katonda ne bwe babyabuwangwa tebabikkiririzaamu kati mu kumusisinkana Raul n'atuuka n'okusaaga nti enkwata gy'okuttemu ensonga zaffe ne Amerika bwe zinaagendera ogenda nakunkomyawo mu ekereziya nga bali ne Papa Raul Castro yamugamba nti ojja nakunkomya jukira yabatizibwa mu Katuliki naye ebbanga lya myaka gisoba mu 5 atheist ne mukulu we era in fact 2012 Papa Benedict we 16 bw'akyalako e Cuba yasisinkanako Fidel Castro mukulu wa Raul era mu kwogera bawanyisiganya ebitabo Papa yamuwa ebitabo ebikwata ku nzikiriza ne Fidel n'amuwa ku bitabo ebikwata ku ndowooza ye ne socialism n'enkulaakulana waliwo ne kye baali bafaanaganya bonna bakkiriza mu kulwanirira obutonde bw'ensi ebirala bingi baali baawukana ne ku butonde bw'ensi nga era ne bagabana obutabo buli omu n'awamu ne ku butabo bwe bawandiise ku nsonga y'obutonde bw'ensi kakati nga boogera maaso g'amawulire era Fidel mu ngeri ey'okusaaga nambuza naye Papa akola mulimu ki of course Fidel mu bukulembeze bwe yadde yalina olutalo ku kyaki ku ekereziya ne yasinkana bapapa abawerako ne kati mu ngeri y'okkuba olwali amubuza naye Papa akola ki era Papa n'amuddamu okumunyonyola Papa kyakola kutereeza myoyo gy'abantu ng'abateekateeka okudda eri Yesu Kristo lwalikomawo so kyali kikulu nnyo nti amawanga agabadde ku mbiranye ey'ekika ekyo ekisooka osobola okubatuusa ku ddaala ery'okutuula ababiri ekyo kyali kikulu kubanga Fidel Castro mu myaka kumpi 5 gye yafugira Cuba egyali gikunukiriza mu 5 yajjanga mu UN General Assembly mu America naye nga takkirizibwa kusukka kifo ekyo ekyetoolodde UN General Assembly weetuula tataraaga mawanga lyonna obukwakuliza Amerika bwe yamuteekako tebumukkiriza era nga tasobola kusinkana mukulembeze wa Amerika kakati raba Papa Francis bw'akikola n'atuuka n'okubasisinkanya enfunda bbiri kubanga ensinkano ey'okubiri yalina ku sidelines za UN General Assembly era ne batuula ne bibaako bingi bye bakkaanyako ebimu ku ebyo ebyatuusa n'okuba nti kati osobola n'okubeera ennyonyi n'eva e Cuba n'egenda mu Amerika we tutuukidde olwaleero enkolagana eyannamaddala teddangawo kubanga Raul Castro era lwe yali mu Amerika mu mwaka ogwo 2015 yategeeza Obama nti tetusobola kuggulirawo ddala nsi yaffe eri Amerika okuggyako nga mmwe musoose okuggyawo embago ze mwatuteekako bwe ziba tezivuddeewo of course obuyinza bwa Obama bwali limited ku ekyo era olaba nti n'okuggulawo okutono kwe yakola Congress eyali mu banna Republican abangi yamulemesa bingi okubiggusa kubanga kiri yali asobola okukikola ng'akozesa executive order n'okusomozebwa okubeerawo ku executive order kuba bwe kuti nti president wamala okuyisa etteeka erirye eriteetaaga Congress naye ate okuteeka mu nkola naddala budget ate eyina kuyisibwa Congress
ate okusomozebwa Obama kwe yalina nti mu myaka 8 gye yafugira America myaka 2 gyokka gye yayinako trifecta nga Senate ne House of Representatives bibye okuva 2010 midterm elections ezasooka Republican Party yamutwala ka House of Representatives so okuggusiza ddala ensonga eyo nevumbeera okuva olwo n'okutuusa olwaleero naye kiri paapa kye yatandikako kubodde neera nkakasa nti abalala kwe balizimbira